ebiseera ebisinga ntera okubeera ku TV ya Sorot. Ndaba Pastor Bugingo nga asabira emizimu emibi, sitaani n'ebirala. So kati kasitaani ako buli wamu kabeerawo. Oba oli awo nti naffe kabadde katuyingiridde. Mabega kaawo omu ku bannaffe bwe tutuula naye ku lukiiko luno. Amanyiddwa nga Semwanje Sadat. Kasitaani kaakiri nkya ne kamutemba omutwe. N'akiraba nti kyali kigwanidde okusatulula obwegassi buno. Era n'asinziira gye yali n'agamba agobye ssentebe wa Butofu. Mu bulingeri nga bw'agoba ssentebe kitegeeza n'olukiiko lwonna yali alugobye. Ekyo nga kitegeeza nti omubumbirano gwe tubadde tukuzimbidde emyaka 3 gwonna abaagusatuludde. Naye Katonda nga bw'ali omulungi nti ebintu bino tuzimbye omusingi omunywevu mu kubeerawo kwaffe. Omusingi gwaffe twaguzimba nga gutandikira ddala wansi ku ma stage. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.